Ampuliriza gibungedde olunaku olwaleero nga Kusasiira amaze okubeera nga yegatta ku Ronald Mayinja. Jjukira nti ono yalondebwa mwami Museveni, abatamanyi mwami Museveni pulezidenti w'eggwanga Uganda essaawa zino. Ono munnange yamuswazizza wali e Masaka n'adda ne mu kati ne yeewogoma. Yabadde awoza presidential advisor n'amugamba nti sikyayagala kukulaba gwe ndikulabayo mu mwezi gw'omukaaga nga guggwako. Olina mugagga ssente nnyingi ze nkuwadde, oli mugagga nnyo. Leka ne ku bantu abalala nabo bafune ku ssente, muwe chance abantu abalala, muwe chance abantu abalala. Kakati ono munnange mu buswavu ennyo bw'atyo Yegasse ku Ronald Mayinja. Katuve eno tukomewo owulire. Ina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. His Excellency. Buli mugagga leka abantu bebo ekino ekiwala kigagga mukireke. Ebiseera ebisinga njagala nnyo mukwano gwange omanye bw'obeera oyina w'oli nga oli muyimbi, oli celebrity, tokkiriza linnya lyo kufa. Njagala olabe ekyokulabirako eky'omuyimbi Ronald Mayinja. Yali musajja wa mutawaana nnyo era nga mu basajja abayimbi mu Uganda 10 mukwano gwange ampuliza ono yali ku mwanjo nnyo. Naye yeedibaga n'atandika okwejja abaata ne yeegalabanja n'afiirwa obwa honorable wali eggomba we yali agenda okwesimba. Ono munnange n'afundikira nga ekitone kye akisudde mu ttaka. Kakati no munnange gye bungedde olunaku olwaleero akatambi nakakoledde ku AKTV otimbe gaggadde ng'ono yamazeemu dda omusulo oba omusubi n'ayolekera mu ggwanga erya UK. Mukwano gwange ampuliza kakati bino byonna w'obiwulirira omusajja ono ennyumba ye yamaze dda okubeera nga munnange agigaba eri mu Nigeria. Abadde alina amabanja amayitirivu ennyo nga takyayimba nga n'akasente gy'akasuubira musajja wa Katonda tekakyavaayo. Kakati ono amabanja kwabadde atudde gabadde mayitirivu. Era ono kigambibwa abadde ne mubanne bambi takyayala nga bamusongamu ennwe nti wuyaze musirike, anti mu kirumira mpuyi 2 ali eno neno musirike ng'abeera mubanne nga takyayala. Kakati kimaze gobe mu kibya kwe kusala munnange atambula ave mu ggwanga Uganda agenda anoonye ku bulamu obulala ng'abantu abalala. Kati onaayolekera eggwanga eryayuka okusangayo mukyala we yagenda edda bw'ati yasoose kubeera ng'asindika abaana ku makya ennyo ssanga 11. Kakati ate essaawa 5 ez'okumakya naye nalabika ng'asitula nayolekera eggwanga munnange eyo mu Bulaaya asobole okubeera nga awummuza ku bulamu. Naye nga kigamba nti ennyumba ye munnange yagivuddemu ebintu ebadde mu nju byonna yasoose kubeera nga abitunda. Yatunze ebitanda, n'atunda entebe, wooduropu, zikapeti, ebijiiko, buli kintu kyonna ky'omanyi eky'omu nju omusajja ono yamaze kubeera nga akitunda. Bino nno byonna byogera omusajja amanyiddwa nga neighbor Stephen. Ono yatuwadde amawulire gano naga nti nze mbaddewo yasooka kutunda bintu munnange kimu ku kimu n'atandika okubeera nga anoonya abanaasigala mu nju eno. Era omusajja ono yasooka kunoonya muntu anaamala mu mwaka gumu naye Mukama Katonda n'amuyamba n'afuna omusajja n'amuwa ssente za myaka 6 Omunigeria. Wabula katumusabire ennyumba eno Omunigeria ono ataleme kugitwala kubanga n'abasajja bana Nigeria nabo si bangu. Ayinza okugamba nagigula buguzi saapangisa n'owulira nga munnange embeera esajjuse. Kakati nno bw'atyo Mayinja yayolekedde wali mu Bulaaya n'atulabako nnyo n'atusobola. Kakati Kusasiira munnange twabadde Masaka wali eri Catherine Kusasiira n'avaayo n'ayolekera mu maaso ga pulezidenti ne yeeyala n'atandika presidential advisor. I can't access you, sisobola okubeera nga nkutuukirira. Mwami Museveni yamugambye ebigambo 2. Oli mugagga nnyo, olindaba mwezi gw'omukaaga bwe bali kuleeta naye kino ekiwala mukireke kigagga nnyo mukireke. Munnange n'alabika nga bw'atyo Kusasiira ebyokulaba mwami Museveni kati abifuuyire ddala mu ng'ombe mu lwatu ng'ensi yonna eraba. Mwami Museveni alinga takisi bwe batonayingira munnange alwana nnyo n'akuweeweeta n'akuyimbirya naye koomala okuyingira NRM bw'oti munnange oba ofuuse musaabaze olwo aba anoonya bapya. Era ono yavuddeyo mu bukambwe ennyo naga nti leka n'abantu abapya bafune ku mukisa, muleke abantu abapya bajje eno gyendi, mwe mwafuna dda ssente oli mugagga muvundu. Gye buvuddeko omwezi ogwo oguyise mukwano gwange ampuliza mwaka guno nga gwakatandika. Kusasiira ono yavaayo neyeetema omulanga ng'omwana omuto naga nti enju yange egenda mu nnyambe mu ntaasi, enju miliyoni 10 bazimmanja. I can't access mwami Museveni gye yali yasirika era munnange okuddamu okumusinkana amusinkanye ku mukolo wano e Masaka nga mwami Museveni agenza okutongoza
enkola ye ya Paris Development Model eno gyamusinkanidde ate yatasobodde musinkana maaso ku maaso amugambye ndeka wagagga dda nakuwadda leka n'abantu abapya munnange basobola okubeera nga bafuna kakati Kusasiira ono twabagambanga nti mwami Museveni teyeesigika mwami Museveni alinga katogo kasirira bwe katokota nga balowooza tulimba kakati abantu nga ba Big Eye baakaba amaziga ne gabagwa mu kiwanga ba DJ Mike baba wente ezempewo amaziga ne gabagwa mu kiwanga ashibaka kato eyali omuntu kati yali mamboga ku mizigo kakati ne Kusasiira mwami Museveni amugambye emisana luwatu nga n'enkuba ngo omusana gwaka mu maaso g'abantu nti gwe wagaggawala dda muleke n'abantu abapya kakati no munnange bwe batumanyi politics awo ojja okubeera nga omutegere kakati n'abayimbi abalala bangi bafulu figa be baddako awo mukwano gwange ampuliza so mwami Museveni mu mugendere yalwana ekintu kino yalwana era kati bwalaba gwe n'akulimbalimba Kusasiira presidential advisor omwadvising ki aga Katonda mugulu mwami Museveni omwe magezi ki njagala okukakasa nti mwami Museveni tewali muntu wamu amagezi ne kubano abennyini betulaba aba advisors abasoma teri amu amagezi wabalaye kenyini ate yagabawa kakati Kusasiira mukazi wattu musomo gwalema toyina nakyo omanyira dde okuwandiika oadvising mwami Museveni ku nsonga ki munnange yakwenya kati otegedde kaba bibyo ate kaba mpola ng'oli mu kisenge kyo kubanga kaaliyayo wagitta n'okubeera munnange mu bantu abawansi wabejjako n'obalaganga ssente omukyalo nomujjukire yatulaganga ssente bando ne bando mu zi video naga nti fe twakwata fendu gye tuli waka buli kimu kirungi kakati essaawa zino mukwano gwange ampuliriza ono ate mu mulanga nga akaana akato bw'agenda ku leedi akola gwakukaaba bw'agenda ku mativi akola gwakukaaba ngaga nti baamulemesa okwakisesinga mwami Museveni naye ekyomukisa omulungi yamwesinkanidde maaso ku maaso n'amugamba nti nedda gwe naawe ndekaamu baneemundeke muyitiridde omululu gwe bafuukidde omululu mwagala nnyo okulya muleke ne ku bantu abapya nabo bajje balye basobole okubeera nga nabo bonnange mbassa sayidi naye mwe bennaleeta edda kati mwe mwafuuka bikadde ne giraasi kwe munywera mala kujooza nginywereko kale no mukwano gwange ampuliza n'obwombefu kansooke nkusaba evidiyo eno gimpeere ekigalo mukwano gwange ampuliza esobole okubeera nga etambula buli muntu yenna agifune ate nga bw'oba oli mpya osubscribinge ku channel yaffe bw'omala okusubscribinga okonene kade buli muntu yenna munnange video zino bwebanga nzitadde ng'omaze okusubscribinga ziba zikutuukako butereevu notification obeera ogifuna bulungi nnyo butereevu teri kulanga kulala tosaaki ngobeera ku EKTV nange AK Master awo munnange olwogotolwa akambandu kuyiira olwobeera olufuna nga maze okubeera nga nteekako galubindi n'okubeera nga nkubira toki mu nsonga nga zino mwami Mayinja jjukira nti nasooka kubeera wa national platform n'abeera mu nuupu n'avaayo n'akola ekisinde ekya wooko tuwaako bawaka tuwooko ekyo ekisinde ne bakikuba munnange bamala okukikuba n'agenda mu NRM bwe yava mu NRM n'addayo ku nuupu bwe yadda ku nuupu ate n'avaayo n'addayo mu NRM ate bwe yava mu NRM n'ayingira mu House Project kakati mu House Project nye munnange gikimwokedde amabanja nga mufukidde amabanja era mpenko ni gye baamuwa ono yagezaako okugiguza Kalungi Motors munnange ne bamulemesa okugitunda nga talina kaadi yaayo neemufuukira ettabu ogenda okakkana nga hotero ye emanyirwa nga Seroma waleere ku Jinja Road erugenze kakati n'amaka gaade gagenda ku lugenda ono nga amabanja gamutuddemu gamuli mu bulago munnange kyakoze kwe kubeera nga akwata famire abaana bonna n'omukyala n'abasindiki bulaya ono yagamba mu interview yasembayo nti yali alina kyabaze ng'ayagala kukibalira bavubuka naye munnaye mu kukibala mbu kyagaana ono mbu alina kye yali abaze ng'abaze ayagala asake omanyi buli muntu yenna ayingire wa mwami Museveni mbu aba agenze kusaka mulya bebekulu mbu asaka naye byasaka munnange bikusa lubuto lwe na famire ye kakati ne Ronald Mayinja yatugamba mbu kakati yali apanze mbu ng'ayagala agende wa mwami Museveni mbu asake mbu anyagulule mbu amubbe kumbe mwami Museveni ye musajja asinga okubeera omugezi wano munnange mbu tosobola kubeera ng'olya ssente ze za bwereere ono tabbika era kyakuwa akikuweesa mukono gumu nga guno ate gulinze okukikujjako akuweesa liiso limu ng'eryokubiri likkeneka kakati Mayinja bina bye baamuwa munnange byaggwawo dda afundikidde ali mabanja ng'adduse n'okudduka n'aviira Uganda n'agenda munnange Bulaaya asobole okubeera ng'ayiiya obulamu ng'embeera ekalubye kale gwe munnange ayagala okubeera ng'olaba firimu eyakina Uganda emanyiddwa nga Akatubagiro teekamu Bugawudu Films ku YouTube
otekemu firimu gye bayita Akatuubagiro. Eno firimu ekuta abantu omubabiro abakuzanyira akasale ku Top TV be bagituddemu Director Yusufu Kinene mukwano gwange ampuliriza n'abazannyi abalala bonna abali mu kasaale ate eno mpya nnyo nzibu nnyo ekuteeka ku bunkenke osanyuka omukulu n'omuto akasaale kaavaawo katulina Akatuubagiro. Teekamu firimu emanyiddwa nga Akatuubagiro Bugado Films mukwano gwange ampuliriza tojja kwejjusa. Nze Eke Masa okubeerawo ku lwa Eke TV News Team. I sign out for now. Bye bye, mukama akunkuumire.